Girl, you make me cry like a baby. Every single night we touch, it amazes me. Girl, you make me cry like a baby when I'm calling your name. Omluchi aliku Spark TV ituyigire ono omukulu ono ye yatugamba jattu kuba mu luzungu kwagala butayagala tuyino do you guys shucks. Oh, tugamba you cry like a baby kurachi. Yali inspiration kugamba ne partner wange omwagala wange ngeri gye yali behaving amu n'ebirowoozo nga tebiyumudde mu kifo kimu akyaliyo akyaliyo yali andi ebirowoozo bingi n'essaawa zino wali katonnamukwana oba nali nakamufuna wali wakamufuna inspiration wevaawo kati muwangadde ebbanga ki myaka nga 10 n'ameka eyo mingi era akyakabyanga kana akato era okaba otya tukabiremu we gotta take it no more. Everybody, woman never take it before. Nazareth, we gotta take it before the one. Nazareth, I wanna see you for the fact. Mpoza kumulaga Spark TV. Nkwano gwafatula ku Spark TV nkulamusizaako nnyabo basebo webale kubanga wekumidde ku mukutu oguliyo ogwa ddala. Buterevu. Shanks Vividindi mu kizimbe. Ogamba otya? Ye tuli maama. Gy'obulidde. Nga gye ndi tuweereza mpaka. Otubuze ku maaso. Mamu. Ne tugamba omukulu bannange yaddawa. Mamu. Dancehall artist. Yeah. Uwaddawa. Mamu. Kubanga mbamu mu Uganda naenda kubanga ebiseera ebimu nfulumamuko mu ggwanga n'enkomawo. Okay. Babulira amanya amatuufu abatakutegeera. Amanya gange amatuufu yenze baguma bayijuca. Shanks Vividindi enkosanga nnyimba. Kuva 92 paka leero. Kuva 92 paka leero. Oli weri. Ndi Munyolo Muganda. Tata Munyolo, mama Muganda. Bawuza batya Munyolo. Bw'obanga okusiiba obuuza osiibirota omuntu omubuuza empaako yaawe kati yange nze atooke kati gwe iyo gwane nnyo akiki osiibirota akiki ndyaho atooke obwomezi buli buta bulungi mwebala emirimu tukola obisobola nno oba oliwaayo bunnange tujja kulaba twagendayo nga tunoonya bululu bwa ramiti musajja wange oyo olusobola ng'okulidde olusobola. So ova ku kyalo ki? Nva ekyalo bakiyita Kizibu kisangibwa mu Kiryandongo district mu Bunyoro Kitala Kingdom. Abazadde gye bali? Abazadde bange baawummula baafa. Tata yafa mu 92 mama n'afa mu 2003. Mu family mwenna muli bayimbi oba gwe kayagala music? Tuli mu bataano abayimbi. Ani nani bamenyere? Shanks VVD, Zani Lady C, babiri. Monitor Shanks, basatu. Junior Shanks, ne Cosmica. Lwaki oli Junior Shanks? Muto wange. Muto kati ye yetuuma Junior Shanks lwakuba muto ku nze. Gwamutendeka? Not really, kitone kiri mu family. Kitone kiri mu family. Yakuba kyakuba raga. Bonna bayimbi ba dancehall ne reggae. Lwaki musalawo mwagala dancehall ne reggae? Reggae music wa Abubaka. Music wa Abubaka mo passing a message omuntu n'agifuna bulungi. Ate dancehall mbaga. Music kuba pate. So kyasange nti nze mukulu waabwe yo genre gye nali nnyimba oba gye nali nkozesa okukola music nabo ne ba-adoptinga from that. Ne musomero wali oyagala music? Ne musomero nali mu school choir nga nkuba eŋŋoma nyimba mu church ekitone ekyaviira awo. Ne kaakati okyakuba eŋŋoma oba? Kati programming abo programmings naye nga percussions nazo nzisomesa. Oyogeddeko mu church. Okyalinayo music wa church? Nina gospel music naye nga si wa church nti wa church naye nga nina gospel music. Walokoka? Gwenkola. Nalokoka mu 2003 mama wange lwafa. Lwaki osalawo n'olokoka? Kubona bizibu byansi. Nagezaako kuwangaala. Ensi erina ebizibu bingi. Ensi erimu ebizibu bingi. Nogezaako kuwangaala kyobula nsobodde okuwangaala bavubuka bannange abamu tebakimakinga kubanga ebintu by'ensi ebyo nga bw'obimanyi mu bungi bwabyo ebitwala mu buvubuka ebyo nasobola obyescapinga naye bavubuka bannange abamu tebabyescapinga. Sorry about that. Kyekikuviirako okulokoka? Kyekyanviirako okulokoka. Wasooka okuba kali mu Christian music oba gospel? Bakayita twalerebwa Mukama. Lugenda lutya? Twalerebwa Mukama nga tukyali mu nda z'abanyaffe ne tulerebwa Mukama nga tetunajja ku nsi kuno. Nti Mukama yatulera.